Kwaniriza nnyo ku Bukedde TV ne Abantu TV ke kadde kaffe akamawulire Agabuutikidde olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 tuli mu mwezi gwa mwenda omwaka 2023. Nze Rose Kigongo Semwanga tugatandise n'Eyaliko ssenkaggawale ow'ekibiina ekya FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye ono atabukidde abakulembeze b'ekibiina abali emabega w'okulemesa ttabamiruka wa FDC agenda okutuula e Busaabala ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwe tulimu. Besigye bino abyogeredde mu nsisinkano ne bannakibiina ebadde e Masaka. Eyaliko ssenkaggawale w'ekibiina kya FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye agugumbudde abakulembeze mu kibiina abali mu kujjayo n'ag'omubuto okuyimiriza ttabamiruka w'ekibiina ateekeddwa ssentebe wasabiriggwa. Bayogeddeko ng'abalabi b'ekibiina nnamba emu. Okwogera bino abadde asisinkanye abakulembeze b'ekibiina okuva mu kitundu kya Greater Masaka ku La Nova Hotel ng'ensinkano eno ebaddemu n'amyuka ssenkaggawale wa FDC mu Buganda Erias Lukwago, omwogezi w'ekibiina Ssemujjuŋŋanda n'abalala. Kubanga nkakasa nesse kukakasa yenna ssemateeka ono bwe tulina teri n'omu ayina obuyinza obuyimiriza ssentebe w'ekibiina bw'aba asazeewo okuyita ttabamiruka okugisazaamu. Besigye yewunyiza engeri omukulembeze mu kiseera kino gy'avaayo okulwanyisa ttabamiruka w'abiriggwa ng'ate bakimanyi bulungi nti ssemateeka mu obuyinza okuyita olukuŋŋaana luno. N'olwekyo ndowooza ebigenda mu maaso nannyo ebyogerwa abandibadde bakulembeze baffe mu kibiina ndowooza byongera okulaga nti waliwo ekikyamu ennyo ekyatuuse ku bannaffe abo. Ono era yennyamidde olw'abamu ku bammemba naddala abakulu mu kibiina abaagala wabeewo okuteeseganya ne Pulezidenti Museveni. Era nze ng'omuntu mbategeerezaawo nti ttabamiruka bw'esalawo tukolagane ne mwami Museveni tukole naye awo nze wenkoma okutambula n'abakkiriza. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago agamba nti abo abaneetaba mu ttabamiruka wa nga 6 Okitoba bajja kuba balidde mu kibiina ky'aboolukwe era nga wakutunula nkaliriza balabe bannamasaka abanenyigira mu nteekateeka eno. Gwe kennyini weesalira omusango nti ogenda committinga treason. Bw'oba muzadde manya ogenda kukwata mwana wo okumuggyako ensingo nga 6. Abakulembeze b'ekibiina okuli Nnyanjula Doreen ne Ssemujjuŋŋanda bakalaatidde bammemba b'ekibiina okubeera abagumu mu kaseera kano n'abalala ne balumiriza oludda lwa Engineer Patrick Oboy Amuriat ne Nandala Mafaabi okubeera n'ekigendererwa ekyokusaanyawo FDC. Nzize wano bakungo bagamba 19 September mujjewa e Busaabala mu delegates conference eri mu mateeka. Alekerawo batiisatiisa emboozi eyo etalina makulu. Naye bano ba mutima mubi beetunze n'ekibiina ne bakitunde. Ennaku zino banaye abantu batabuse. Luli abantu beetunda nga bokka. Teriiyo mu Uganda kyalo na kimu kyabaddeko kulonda ku FDC yadde ekimu. Mu ngeri y'emu ne banna FDC Mityana basabye abakulembeze b'ekibiina kino mu ggwanga okuteekawo enkola ey'okukolagana n'ebibiina by'obufuzi ebirala kibasobozesa okuwangula ebifo ebingi mu kulonda okujja. Bwe tuba twagala okutuusa gavumenti eno mu mirembe awatali kulwanagana twakitegeeza eno tulina okwegatta ne tubeera omuntu omu tusobola okuggyako abantu abo. Twagala okuzza FDC ku mulamwa gwayo nga tuli wansi wa ttiimu Lukwago, ttiimu Ssemujju, ttiimu Besigye. Abakulembeze b'ekibiina okuva mu disitulikiti nga Mityana, Mubende, Kiboga, Kyankwanzi ne Gomba babyogeredde mu nsisinkano ebadde Mityana. Lukwago ategeeza nti agenze Mityana okusobola okunnyonnyola abawagizi olukuŋŋaana oluteekeddwa amu ku bakulembeze b'ekibiina naye nga luli mu bukyamu. Doyi kasasiro mungi nnyo bwe badde bataddewo bwe tuzza okkiriyalinga abantu bafune ekifaananyi ekituufu era kyensuubira nti bakifunye. Ebyo bibeereddewo nga bassentebe ba FDC mu disitulikiti n'abawandiisi baleese ekiwandiiko ekisaba pulezidenti w'ekibiina kino Engineer Patrick Amuriat Oboy okwessa obuyinza obumuwe bwa ssemateeka wa FDC ayimirize ttabamiruka eyayitiddwa ssentebe wa FDC wasabiriggwa ku bbiici e Busaabala. Attach petitions from 113 districts executives in support of this petition. Okusinza ku kiwandiiko ekisomeddwa ssentebe wa FDC wa Masaka City lw'abakiise bonna baagala ssentebe w'ekibiina omulongo wasabiriggwa Kangavule ne banne bwe bategese ttabamiruka ono okuli Salaamu Musumba amyuka ssentebe wa FDC mu buvanjuba bw'eggwanga n'abalala. We hereby petition the party president to recommend disciplinary action against the FDC
Party Chairperson, Ambassador Waswakirigwa. Beewunyiza Biriggwa okwefuula tinaayita ttabamiruka gw'agamba nti wamangu kyokka nga bakaanya ttabamiruka okutuula nga mukaaga. Kijja kuba kya bulabe nnyo okugenda mu olwo olukiiko ng'oyambadde ekkooti ey'executive enkadde ate nga wamaze dde okulayira ku kifo ekipya. Kati bali basinkana bayinza okugamba nti nze nali mukulembeze naye ng'ofuuse memba. Baagala okudda mu bukulembeze bajja kuddamu bajja babalonda emyaka 5 nga tumaze egino 5 nga giweddeko. Ekiwandiiko kikwasiddwa avunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu FDC oluvannyuma naye agenda okukikwasa POA. Ate eyo nga tuvuddeyo, ababaka ba palamenti abamu beerayiridde nti si baakudda mu byalo nga bwe baalagiddwa sipiika wa palamenti wiiki ewedde. Bano bagamba nti tebalina ssente ate nga abalonzi babasuubiramu omugaati buli lwe babalabako. Bano babitegeezezza omusasi waffe ku palamenti olwaleero nti emirimu egy'abatumiddwa baakugikolera ku masimu. Ku lwokuna lwa wiiki ewedde sipiika wa palamenti Anita Monk yasindika ababaka mu luwummula lwa ssabbiiti 3 n'abalagira okukozesa obudde obwo okulondoola emirimu gya gavumenti bwe gitambula mu bitundu bye bakiikirira. You need to do it across the whole country and assess where we need a market. You make that assessment and see what you can do in different areas. Wabula ne gye buli ababaka bangi bakyalemereddwa okudda mu byalo nga bagamba tebalina we bagasimbagana n'abalonzi nga tebalina ssente. Betwogeddeko nabo bagamba nti omulonzi talina kisa ku mubaka atalina nsimbi nga ne weekityo okubooleka obwenyi nga tolinaamu atagenzeeyo asingako. Ozibako tulina nti omubaka bw'atuuka mu constituency abantu balabanga ATM etambula bamanya ebyabwe biwedde. So bwe balaba omubaka bambi nenya babeera bamanyi nti essuubi liri mu ffe n'essuubi lye balina okuba mu ffe si lya nsimbi ezibaweebwa kuba tetuzirina. Kati abamu bagamba omulimu ogw'abatumwa sipiika bagenda kugukolera ku masimu nga bayita mu bakunzi baabwe ab'oku byalo. Naye ng'ekizibu ekisinga nti ababaka abamu batya n'okulinnya mu zi constituency kati bakozesa ba coordinators baabwe era ne bakola oversight ey'oku masimu okuba amasimu wano wali watya luno oluguudo lwakolebwa naye ekikulu kiri nti resources zibaddengawo ziteeseewo impact ki kye tuzifunyeemu. Nze nsuubira sipiika kye yandikoze yandibadde alagira palamenti ebeereko mu kafubo ne baministers babannyonnyole lwaki ebisalibwawo palamenti tebisibwa mu nkola. Ekisinga okwewanisa ababaka emitima kwe kuba nti oluwummula luno lutuukidde mu kiseera eky'okuzza abaana ku masomero nga beeraliikirivu nti ebisale by'amasomero byakubafuukira ekizibu singa badda mu bantu. We are preparing to see that we also take our children back to school. We have some people we pay apart from our children. So the timing of this recess is not favorable for many people. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyempisa Father Charles Onen ategeezezza nti oluwummula luno lulungi naye ababaka bangi lubasanze tebeetegese. Nobody should fear going back to meet the voters. Only that it caught people offside. They were not prepared, they were not expecting. Abakubiriza okufuba okudda mu bantu ng'essaawa endagaano etennatuuka. The issue that I am in touch with my coordinator, your coordinator is not the only one who voted for you to come here. You need to go and meet these people, you listen to them, you talk to them. Kyokka waliwo ababaka abasiimye sipiika Mongo olw'oluwummula luno nga bagamba nti lwakubawo obudde obumala okweza obujja. Tukozese buno obudde wiiki 3 ze batuwadde tusobole okubeera mu bantu baffe tugoberere program za government tutuule mu kiiko ze tulina okutuulamu. In fact, I'm just very happy that at least we are given some space so that I do and I visit so many villages. I'm now relaxed. I want to go back, check on my mom, check on the village people, how they are doing. We used to hunt. I want to try hunting a little. Enjoy the community and feel good. I want to interact with the voters as much as possible. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino. Kulekayo nnyo mukuumulako katweyongereyo n'amawulire gaffe agabuutikidde. Abakwasisa amateeka mu kitongole ekikuuma obutonde bw'ensi balagidde okukoonebwa kw'ekikomera ekya kampuni ekola amazzi lwa kikomera kino okuzimbibwa mu lutobazi lw'omugga Mayanja. Bano era bakusasula obukadde 50 ng'engassi nga n'abalala abakikola balabuddwa nti ebikwekweto si byakuttira muntu yenna ku liiso.
Poliisi ekuma obutonde bw'ensinga eyambibwako amagye n'ab'ebyokwerinda abalala bakedde kuzingako kampuni y'amazzi eya Ice Love Company Limited ensangi. Kiddidde abaddukanya kampuni eno okuzimba mu lutobazi lw'omugga Mayanja era Nnema bwe yakitegeera ne babuulira omusango gwe baakola nabo kye bakkiriza ne beeyama okumenya ebyazimbibwa n'okusasula engasi ey'obukadde 50. Kati olwaleero Nnema egenzeeyo okubaawo nga abaddukanya kampuni eno bamenya ekisenge ky'ekikomera kino nga bwe beeyama. Waliwo ekizimbe ekirekeddwa era nga abakungu ba Nnema beetayo mu kafubo n'aba kampuni eno. Bino obwedda bikolebwa mu bukuumi obw'amaanyi newankubadde bannannyini kampuni eno bannansi ba Buyindi tebabaddeewo. Akuliddemu abakungu ba Nnema Julius Kalamagi alambuludde ku kikoleddwa olwaleero. Alabudde abalala abazimba mu ntobazi okulabira ku kituuse ku bano. Naye waliwo other areas Nampirirwa like Rubiji, we are organizing operations specifically for those areas. Agamba ebikwekweto byakutuuka ne mu by'entambula eby'olukale aboonoona obutonde era nga bawadde amagezi okugula obusero bwa kasiro mu mmotoka zaabwe. Teemu egenda kutuuka tukole ebikwekweto bwebanga tolina ebisero mu baasi oba mu takisi nga osasula fayini ya miliyoni 6. Akulira ekitongole kya Nnema Dr. Kankwasa Balirega agamba nti ng'ekitongole batandise okuteekesa mu nkola ekiragiro kya pulezidenti okulaba nga teri muntu yenna adda mu kuzimba mu ntobazi. Tukwataganidde wamu n'ekitongole ekitwala bamusigansimbi mu Uganda ekya Uganda Investment Authority okulaba nti teri musigansimbi ateeke efactory empya mu Rutobazi. Ayogedde ku nzikiriziganya etuukiddwako ne kampuni eno oluvannyuma lw'okukkiriza omusango bakola oluvannyuma lw'okusasula engasi ya bukadde 50 ng'ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa mu kumenya ebintu bino be bajja okuzisasula. Buli wookendeeza obungi bw'olutobazi oba weeyongeza omujjuzo gw'amazzi oba weeyongeza okuwa obutwa ebyennyanja bye tulya oba weeyongeza kwongeza obutwa mu mazzi getugenda okujja mu nnyanja na Lubaale. Agamba baakubaawo nga balambika bannannyini kampuni eno obutakosa lutobazi. Akinoganyiza nti teri muntu yenna agenda kuddamu okufuna lukusa luzimba mu lutobazi ng'anaakwatibwa wakuvunaanibwa. Tetukyakkiriza muntu yenna kuzimba mu lutobazi ng'ayita mu mateeka kubanga satifiketi zonna ezikiriza mu kuzimba mu lutobazi twaziyimiriza myaka emabega egiyise. Disani Mutyaba ne Lydia Nalweyiso bakusakidde eggulu ino. Ate eyo nga tuvuddeyo poliisi ekakasizza okukuba tiya gaasi mu bavuzi ba bodaboda abeekalakaasiza ku luguudo lwa Jinja Road. Kino kiddiridde okulumba abasirikale ne beekalakaasa nga bawakanya engeri munnaabwe gy'agudde mu mmotoka n'emuttirawo bw'abadde adduka abasirikale abakedde okusuula ekiddo ku pikipiki ezitalina bisaanyizo. Poliisi ekakkanya obujagalalo okuva ku CPS ng'eyambibwako amagye bayitiddwa bukubirire okugumbulula abavuzi ba bodaboda abasinzeko poliisi ku bitaala bya Jinja Road. Kiddiridde munnaabwe okugwa mu mmotoka n'emuttirawo nga kitegeerekese nti kivudde ku basirikale abakedde okukola ebikwekweto ku babodaboda abatalina bisaanyizo. Mmotoka eva eri tagiraba kati bwe yaze n'eri nga emazeeyo speed nekuwa omupiira gw'omu maaso n'abuuka n'agwayo negumukubawo. Bano abadde baswakidde boogeredde abapoliisi ebisongovu olw'okwesa eryanyi erisukiridde ng'abakwata. Abasajja batugoba nnyo naye nga kabakirikombo be batukwata bakuyimiriza bakugoba bugobi bakusuula mu mmotoka batweta na accidents. Abasirikale bagenze okutukwata ne kansu batugobaganya emisinde bayita obubenje. Obuzibu kansu lekerawo okukola kyokwata mutuba bakutuse muleke. Poliisi ekkakkanya obujagalalo esazeeko ekkubo ne bakubamu omukka ogubalagala ne babona emiwabu. Abasirikale beetoolodde ebitaala n'okulabo n'enguudo eziyunga ku bitaala bya Jinja Road n'okwaza ebizimbe ebiriraanyewo okujja ababodaboda abadde beekwese. Omugenzi ategeerekese nga Ekimbo wa Stephen ng'abadde akolera ku luguudo lwa Busaabala ng'okugwa mu mmotoka abadde ayina omusaabaze gw'aleese kyokka n'agwa mu kiddo kya KCC ne poliisi. Ate nga newaka embeera mbi
so mutugondezeemu bannange, mutugondezeemu. Ne pamiti nayo tuzaagala naye sente nyingi. Pamiti ya boda teyanenkanye n'eya motoka. Kati oyinza afuna mitwalo 5 osasule pamiti naye nga n'epiki gy'ovuga siiyo. Pamiti ebiri ya mitwalo 2. Mitwalo 15 odemolawo omwana wa bodo batafuna pamiti. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Besigye yakasiza nga poliisi weyambisizza omukka ogubalagala okugumbula abavuzi ba bodaboda abadde basizeeko abasirikale. Bazze ne balaga obutali mativu naye nga bagezaako okuggala enguudo nga kwotadde n'okulumya abasirikale baffe ababadde ku mitaala wali ebya Jinja Road. Mbere newaliriza poliisi okukozesa eryanyi erisaanidde okubagumbulula era babiri ku bo bakwatiddwa. Wabula nga bwe byogera nti omuntu ono abadde agobebwa bakesisiye tetunabalaba bujulizi bwonna naye bonaaba bulabise tujja bba tubategeeza. William Buyondo yakusakidde eggulu lino. Ate ebyo nga tubitadde ku bbali ebyokupunta ettaka erikaayanirwa bannamagye ababiri ku kyalo Bukula Kiti mu ggombolola y'e Bukulula e Kalungu bizzeemu omukoosi. Ebyuma ebireeteddwa okupunta ettaka lino bibuzizza netiwaaka, enteekateeka ne zongezebwayo. Ettaka eririko enkaayana likunukkiriza yiika 300 nga likaanirwa bannamagye okuli Kano Tom Kwizera ng'onaalumiriza munne yawummula Meeja Nowe Kyepaka muliraana we okozesa olukujjukujju okuyingira mu ttaka lye. Basoose mu lukiiko olwetabiddwamu abatuuze n'abakulembeze okuli ssentebe w'eggombolola eno Hussein Bazadde Kaweesa ne kisalibwawo nti abapunta ku ludda lwa Meeja Nowe n'abakwizera beegattibweko wa disitulikiti atalina ludda bapunta ettaka lino. Ali neutral oba atalina ludda kalaba asobola okutugamba naffe kubanga ye mukugu munnange musayansa nagamba ono noono bye bagize nze ndowooza. Obula omulimu gubadde gukyagenda mu maaso netiwaaka z'ebyuma ne zivaako ekibaviiriddeko okuyimiriza ebibadde bigenda mu maaso. Era tubadde tumanyi nti tujja kutuuka ku kukkaanya kubanga buli luuyi lwaleese omusave oba omupunta naffe ne tuleeta owaffe wa disitulikiti abeere mu makati gaabwe okugezaako okugondera ku nsonga zino. Ekyomukisa omubi nti tubadde tunaatera okutuuka ku nkomerero ya exercise yaffe ate ebyuma ne bikyankalana netiwaaka neevaako. RDC Padde Kayondo annyodde nti okubiyingiramu babadde badduukirira omulango gw'abakulembeze ku mitendera gya wansi n'abatuuze nti abalina okutya kuba emmundu abayiibwa ku kyalo kino okukuuma ettaka kye bagamba nti kireese obunkenke mu kitundu. Naye tusaba abatuuze baffe bongere okukuuma obuntubulamu n'obukakkamu ate ne bano ababiri abagulanna nabo bagezeeko okukola nti bakuuma obuntubulamu n'okukoma ku bakozi baabwe okuba nti tebeŋŋanga buli omu tajja wa munne oba oli bayinza n'okutandika okwekuba tusobole okukuuma emirembe. RDC Kayondo asabye abalina enkaayana z'ettaka n'ebibanja e Kalungu beeyambise nga bapunta okuzuula ensalosalo okusinga okudda mu ntalo. Muve mu nkaayana y'empaanyi zaaseetuse. Abakulu basazeewo omulimu gw'okupunta ettaka lino guddemu olunaku olulala. Era ne batusuubiza tebajja kujja n'ekyuma ekinene kikyo kino engeri ekikasuka amayingo gaakyo ne kisika amayinja wona we bagatadde. DPC Grace Nyangoma ne ssentebe w'eggombolola Kaweesa bawabudde ku bibaddewo. Tusabe nti na bino bijja kuggwa kozi naffe tuludde nga twagala mirembe mu kifo kino. Ate n'ekirala abatuuze baffe kye mbakubiriza oluusi wabaawo ensonga z'ettaka mujje mu bakulembeze. Abakulembeze bwe bali basobole okubayamba so si kweraga maanyi nti nze nina ssente oba nina emmundu. Ssentebe wa Sesooka John Segawa yeebaza gavumenti olw'okuyingira mu nsonga zino mu bwangu. Tufunyeemuko ku ssuubi nti oba oli awo embeera ejja kgendedda mpolampola mu nteeko nga na buli muntu ategedde nti amazima gange gali wano. Tuli mu kutya okw'amaanyi tutya nnyo ffe ab'ewansi eno olaba abanene n'abanene beetwala kati gwe ow'ewansi oyogera ki? John Bosco Seruwo yakusakidde eggulu lino. Omukama Oyo nnyimba Kabamba Iguru owokuna akkatirizza obukulu obw'abantu mu Bukama okugoberera empagi 5 basobole okwekulaakulanya. Omukama Oyo bino abyogeredde ku mikolo gye egy'empango egy'omulundi ogwa 28 egibadde mu lubiri lwe olw'e Karuziika. Kino nga kiri Fort Portal alagidde abakulembeze be okubonyesa enjiri kuba obulwadde bwa mukenenya buli waggulu e 40.
Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakungaanidde mu lubiri lw'Omukama Oyo nnyimba Kabamba Igoro ow'okuna ekaruziika ng'ajaguza empango eya 28 bukya ng'atuuzibwa. Omukolo gwetabyeko ebikonge okuli omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa gw'otandise na kusaba okukulembeddwa Diini wa Lutikko y'obulabirizi obwa Rwenzori Reverend Father Ezra Musobozi ng'ono asabye abantu b'e Tooro okukuuma ennono obuwangwa bwabwe n'obutonde bw'ensi. Mu kwogera ku Omukama Oyo aggumiza empagi ettaano ezijja okuyamba Obukama okugenda maaso n'okukulaakulana. Empagi zino kuliko okuyigiriza abavubuka ebyemikono, ebyobulambuzi, okwenyigira mu nnima ey'omulembe n'ebirala nga bw'alambulula. Agamba nti singa bino tebissibwako ssira tebajja kusobola kutuukiriza biruubirirwa byabwe. Ninteerera abantu abali amataka g'Obukama kukwataniza na Kingdom Land Board ya Kingdom nuko mutunge ebihandiiko rundi ebyapa by'amataka ganyu. Alabudde abantu ku kabi akakawuka kaleeta mukenenya obweyongedde okusaasaana mu bantu be n'abakubiriza okubwewala. Ntaani nkwataniza n'ebitongole bingi na muno Uganda AIDS Commission hamwe na Ministry of Health kurwanisa obulwaire bwa kagingo slim. Poota eyafulumiziddwa ekitongole ki Uganda AIDS Commission yalaze nti ekibuga Fort Portal kye kisingamu abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya nga ku bantu 117 be basangibwa nako. Abazaire abembezi b'amadiini kwongeramu amaani kuteera omuranga gw'okwerinda hamu n'okwekebesa nuko oburasangwa n'obulwaire oteekwe amibazi. Ye Stephen Kihinja Moti omuhikirwa atenderezza Omukama Oyo olw'okulambika obulungi abantu be kati emyaka 28 awadde obweyamo okutuukiriza empagi Omukama z'ayogeddeko. Ngera okulaganiza n'amagaatwa goona n'ab'amasaza kulola ngu obucweka ihembe twatwala Obukama bwawe omu maiso. Amyuka Sipiika Tayibwa akubiriza abantu b'e Tooro bakome okutematema mu ttaka kuba kye kimu ku bisi by'obwavu mu kitondo. Ategeezezza nti wasaanye okubaabwa ekikolebwa ku bwavu obusukkiridde. That's how we are going to have a sustainable kingdom. A kingdom which will support all your activities, your subjects. We have been coming from all over to Mr. Nyakana's model farm here. I have been there. You have a very good subject who is teaching Ugandans on how to get out of poverty. Tayibwa awadde obweyamo nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka ey'okulaba nga baddizibwa ebyabwe. I know the verification committee from Minister of Lands has been here 4 times. The process has been slow, but we are going to work with the representatives to expedite this process. I commit to myself give it time. Jonan Tusingwire ne Doreen Nansima be bakusakidde eggulire lino. Kooti y'ennabwe mutusonyweko olwako akayiseemu ebya bannakibiina kya NUP abasibe 11 abali ku gw'okusangibwa n'ebiteeberezebwa okukola bbomu bibi olunaku olwaleero tebaleeteddwa mu kkooti era omusango gwongezeddwayo okutuusa ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwe tulimu. Kooti y'ennabweru ng'ekubirizibwa omulamuzi Sarah Namusobya olwaleero lwebadde eddamu okuwulira emisango egivunaanibwa bannakibiina kya NUP 11 abavunaanibwa omusango gw'obutujju n'okusangibwa n'ebintu ebijingirira ebikola bbomu n'ebyokulwanyisa ebirala nga bwe gwali ku mulundi ogwaggwa ne ku mulundi guno abasibe tebaleeteddwa mu kkooti ng'omulamuzi akozesezza enkola ya tekinologiya okwongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Ate bo bamulekwa b'omugenzi Dawudi Kigonya nga bakulembeddwamu addukanya ebyobugagga by'omugenzi abawawabira kitaabwe Joseph Lumanyika ne munnamateeka wa famiri Derek Rufunya omusango gw'obubbi basobeddwa olw'okutawanyizibwa mu kuwoza omusango gwabwe guno. Bavunaana okwezza obukadde 2 nga babubba ku akawunti y'abaana b'omugenzi Dawudi Kigonya. Wabula nze nga administrator wa estate y'omugenzi ngenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ssente
z'abantu abo zibaddira. Omusango guno guli mu kkooti y'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Esther Dikine, wabulanga mu kiseera kino beemulugunya ku ngeri omuwabi wa gavumenti gye bayisaamu nga buli bwe babeera bamwetaaga tebamufuna nga ne fayiro yaabwe yaggiddwa ku kkooti n'eddizibwayo ku poliisi, ekintu ekitali kya bulijjo. Fayiro sigisanzeewo ku kkooti neŋŋambibwa nti yaddiziddwa ku poliisi ate nga ne poliisi eŋŋamba kitebannagifuna wabula Rogers Jebbi Mulindwa addukanya ebintu by'omugezi David Kigonya yeewuunyiza embeera eno era ng'omusango guno teguwuliddwa ng'omulamuzi agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja. Nti obwesige mbulina mu kkooti gye nsuubira nti nja kufunayo obwenkanya ku lwa famire eno bajja kufuna obwenkanya okuva mu kkooti. Nga bwe tusuubira nti kkooti kyekifo omuntu gyandibadde addukira okufuna obwenkanya, naye tuli bennyamivu nti ebbanga lye tumaze nga tujja wano tuweebwa ensonga ezitali za njawulo, olumu nti ate kkooti tejja kutuwula olw'okuba kino kibaddewo, olwa ne mujja ati ate fayiro teriiwo ng'olunaku olwaleero. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino. Mu mawulire amalala, gavumenti egumizza abalunzi b'ente z'amata nti bali mu nteekateeka ezisembayo okuleeta kuno eddagala erigema enkwa mu bisolo okusobola okumalawo okusoomoozebwa kwe babadde bayitamu okufuuyira ebisolo bino ate oluusi ne kikosa n'omutindo gw'amata. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'ensi za Africa olw'amata ku Africana wano mu Kampala. Olukuŋŋaana lw'amawanga ga Africa olw'amata olwa African Dialect Conference lubumbujjira wali ku Hotel Africana wano mu Kampala lwetabyeko abakungu okuva mu mawanga 24 omuva amata n'abakungu okuva mu gavumenti nga bakulembeddwa minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebazi-Kajjijje nga luguddwa minisita wa guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba ku lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Lumumba agambye nti olukuŋŋaana luno luluubirirwa okusitula omutindo gw'amata kyokka wabula n'okusitula ebimu ku biruubirirwa eby'ekitongole ky'amawanga amagatte. Good health and well-being, helping us to score in SDG 4 quality education. It is only when you have eaten that the brain can learn. Mu bubaka bwa Pulezidenti asiimye kaweefube ateereddwawo amawanga ga Africa okusitula mu byenfuna nga tuyita mu bye tusobola okukola obulungi kiyambeko ennyo mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu. The African dairy sector has the potential to cause socio-economic transformation by enhancing household nutrition, boosting household incomes and contributing to GDP through dairy exports. Okusinziira ku baminisita okuli ow'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze n'omubezi w'Amagana Retired Colonel Bright Ramirama, gavumenti ekola buli ekisoboka okusitula omutindo n'okukwatirako abalimi nga kati waliwo akatale akanene ak'amata Pulezidenti ke yazudde mu ggwanga erya Algeria. So in Uganda, the dairy industry has continuously been supported by the government, more especially in providing dairy development and regulatory services. Bagambye essira balitadde mu kulwanyisa eddagala erikozesebwa mu byobulimi erijingirire. Kati gavumenti yasazeewo ebya veterinary n'ebya agriculture n'ebyemmere babizze mu agriculture era tugenda kuteekayo ekitongole ekinaaba kivunaanyizibwa ku bintu ebyo. Naye nga tebinaba kugendayo tukola bulungi n'aba minisitule ey'ebyobulamu okulaba nti tulwanyisa nnyo ebicupuli. Omuwandiisi w'enkalakalira wa minisitule y'ebyobulimi Major General David Kasula Kyomukama ategeezezza nti gavumenti eri mu nteekateeka ezisembayo okuleeta eddagala erigema enkwa. Kiyita vaccination erigema enkwa. So ente eyo bw'onoogikuba eddagala lino ojja kumala emyezi 6 nga enkwa terumwa nkwa era ezigiruma nga zifa. Alabudde abalunzi okwewala okumala gakozesa eddagala nga tebamaze kwebuuza ku bakugu. Eddagala eryo liyingira mu mata. Bwe liyingira mu mata abantu abaagala okugatwala ebweru bwe banaagakebera kuba balina okugakebera bajja gagaana. Olukuŋŋaana luno lugenda kumala ennaku 5. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino. Ate bo abakyala abali mu mulimu ogw'okulima n'okutunda amayirungi basabye Pulezidenti obutassa mukono ku tteeka eryayisiddwa palamenti nga lissa ekirime kino
mu biragalalagala. Bano bagamba nti kibabeezaawo n'okulabirira abaana baabwe ng'okugawera kyakubakosa. Babibuulidde ababaka baabwe ababasisinkanye. Abakazi abali mulimu gw'okulima amayirungi basabye gavumenti okwetegereza etteeka erayisiddwa nga ligatwalira mu ttuluba ery'ebiragalalagala kuba ge gababeezaawo era nga bajja ssente ezirabirira abaana baabwe. Amayirungi gano g'olaba tugaweereddemu abaana. Amayirungi gano g'olaba tugazimbyemu ennyumba. Abakyala tuweewoze ssente tusobola ozisasula olw'ensonga y'okubeera amayirungi. Abaana kwe basomedde kwe bajja ekyokulya bwe bajja obujjanjabi kwe tujjanjaba abaana. Bwe baba bagatemye ndowooza tiwali mwana si bange bokka omuluka gw'ekiti tuluwali mwana ajja kusoma. Tetwandisobodde kweyimirizaawo naye olw'ekirime ekyo nti akasente tukafunira waka. Nsaba omubaka abantu bano nga bw'obalaba baweeredde abaana baabwe basomye naye nga ssente bazijja mu ki mu mayirungi. Okwogera bino babadde bakuŋŋaanidde mu kabuga k'ekiti mu Bukulula mu Kalungu abakulembeze okuli omubaka wa Kalungu East mu palamenti Francis Katabaazi Katongole ne Muwanga Kivumbi owa Butambala gye yabasinkanidde. Babasabye okubatuusiza okusaba kwabwe eri pulezidenti aleme kussa mukono ku tteeka eryo. Kubanga amayirungi gano ke kameeza k'okumakya erife abakyala. Nze nina omwana wange gwe nazaala 210 asomedde ku mayirungi okuva mu bebi paka kati. Sebo Mukama waffe tusaba mutwogerereyo ekyo. Wano bw'oba oyagala okulaba abantu bwe batunda ebyabwe jawa amayirungi. Nga ssentebe w'ekyalo mu butuufu kyemenya ajja kiwulire jjajja pulezidenti Museveni tasayiringa etteeka agenda kuba atukubye embooko. Nga tebeesazeemu basizza kimu nti wakiri gavumenti basoloozeeko omusolo omusaamusaamu naye tebagirawo mayirungi agabayimirizaawo. Ababaka Katabaazi ne Kivumbi babalambululidde obuwayiro bw'etteeka ebibonerezo n'engasse ebiri mu tteeka erikugira ebiragalalagala. Tetugamba gavumenti nti sooka abalimi b'amayirungi nga tonagawera obawe kituyita alternative crop, bawe ekyo ekirime ekirala ekyebbeeyi kumpi y'emu abantu bakikole bajja kuva ku maki ku mayirungi bwe twateekera akawayiro. Basizza kimu n'abantu nti newankubadde bo tebagakozesa naye tebagalinaako buzibu. Nabagayinza amayirungi sigalya sikola ki simanyi nabwe gawooma naye mu abantu bange bamujja akasente. Eddakiika erimu yokka yebulayo ziwere essaawa 2 ez'ekiro. Ge gabadde amawulire gaffe ag'essaawa eno tujja kuddingana olunaku olw'enkya. Musule bulungi mweraba.